Oluvannyuma lw'eggwanga okukomekkereza okulonda bassentebe b'ebyalo nga kati bali mu keetalo ka kulonda bassentebe bameruka bangi abalondeddwa era nga bawera okuweereza ebyalo byabwe obuteebalira ssaako n'okukyusa ebyo ebibadde bigaanye. Mugambe Noah nga mutuuze ku kyalo Mwanyanjiri mu muluka gw'e Wankoba mu Gombola e Nakisunga mu disitulikiti ey'e Mukono ng'obudde buno ye ssentebe w'ekyalo Mwanyanjiri eyeerondeddwa lwakakubiddwa ssabbiiti ewedde. Ku myaka 29 gy'alina obudde buno yameze munne we babadde naye mu lwokaano nga yabadde ssentebe w'ekyalo kino Mwanyanjiri Godfrey Lusiisira kyabadde yakakulembera okumala emyaka egisoba mu 8. Mugambo ono ng'abadde mukulembeze ku lukiiko lw'abavubuka ku kyalo kino era nga mwana nzaala ya ku kitundu agamba nti musanyufu olw'abantu b'oku kitundu okumuteekamu obwesige ne bamuwa obukulembeze obw'entebe ennene ku kyalo. Nebaza abalonzi bange mwenna abatuuze b'e Mwanyanjiri abanjiridde akalulu mu bungi namusimba mu mugongo gwange era erineekola neyeweeta emirundi gyonna mbeebaliza ddala okunteekamu obwesige era mbasuubiza nti byonna bye mbadde nzize mbasuubiza ngenda bikola. Mugambe bwe tumubuuziza ekyamuwaliriza okwesowoolayo ku bukulembeze bw'ekyalo kino so nga akyali muto atugambye nti omutindo gw'obuweereza gwali guserebye ng'alaba n'ebintu ekyalo bye kirina okutandikirako nga tebiriiwo n'alaba nga ye waakiri asobola okubikola. Mu kunnyonnyola abatuuze bamwesize ne bamuwa akalulu era kati nga yagenda okukulembera ekyalo kino okumala ebbanga lya myaka 5. Okusookera ddala navaayo okwesimbawo ku mulundi guli nalina emyaka 21 ne bangamba nkyali mwana muto naye ku mulundi guno nziza okwesimbawo ku myaka 29 nga ndaba abakulembeze baffe ababaddeko emyaka 8 tebalina kye bakoze. Okusookera ddala ku bintu ebisookerwako ku kyalo kugeza ng'akasowaani obutebe ne tents nga ku byonna tetulina kye tulinako wadde. Myaka 8 nga abasajja tebalina kye baali bagulidde ekyalo wadde okugula n'akatebe wadde. Era nenvaayo nendeeta endowooza zange mu abantu ne mulaba nga nze nina obusobozi obukola ki obusobola obikola ebyo. Mugambo ono agamba nti mwetegefu okukolera ekyalo kino yadde nga bangi bakyamunyooma olw'emyaka era ng'alina bye yasuubiza byatandikirako oluvannyuma nga bamulonze byagamba nti byakukolebwa mu bbanga ttono omuli okusima oluzzi okuddamu okusitula omutindo wamu n'ekitiibwa ky'ekyalo Mwanyanjiri n'ebirala bingi nga bw'annyonnyola. Era kyetugenda otandikirako yebbowa gye nabasuubiza eyo tugenda gitandika ogissaawo then tutandika okukuba enkiiko ku kyalo kyaffe kinene Mwanyanjiri kuba ebimu ku badde bitusomooza nga tewali nkiiko zituula kusalira wamu magezi. Era mbasuubiza nti wadde bampita omwana omuto naye bye ngenda okukola bigenda beera bya kintu kikulu nnyo kuba nina obumanyirivu mu ekyo ekintu. Era mbasaba abantu b'e Mwanyanjiri mutwongere mutwesige tukolere wamu nammwe ekyalo Mwanyanjiri ekyo kigende mu maaso kuba ekyalo kyaffe kinene kigagga nnyo naye ate abakibaddeko bo babadde beegaggawaza bokka. Kati njagala tukitwale mu maaso nga tuli wamu nammwe abatuuze b'e Mwanyanjiri n'ebyalo ebirala bitulabireko kuba ekyalo kyaffe ye Mwanyanjiri Model Village naye ebadde tekyali Model Village ebadde yafaafaagana dda. Kati njagala ntwale omukisa guno nga ngenda mbasakira mu bakulembeze ab'enjawulo bekikwatako okugeza nga Minister of Works tulabe nga oluguudo lwaffe lwe baatusuubiza olwa UNRA nga lulirimibwa. Ono agamba nti alina essuubi okuddamu okusitula ebyobulimi ku kyalo kino kubanga gwe gwali omusingi ate era alina woofiisi mwagenda okutuuka kw'ossa n'okusaka ng'akwatagana n'abantu ab'enjawulo okulaba ng'addamu okusitula embeera z'abavubuka ku kyalo kino kubanga mu kisanja ekiwedde babadde tebafiiriddwako wabula nga basuuliddwa ttayo. Tuli eno mu kyalo e Mwanyanjiri twagala tutwale ebyobulimi mu maaso kuba tulina special presidential advisor mukyala John Kakwenzire yaleta ekibiina ku Mwanyanjiri kye bayita PAD kigaba ente embuzi
awamu n'embizzi abatali basiraamu bazibawa n'endokwa z'emmwanyi ebitooke era tubadde tugenda kitwala ekyo mu maaso kuba ssentebe abaddeko abadde takwatagana tafe abasookerwako kuba omukyalo oyo abeera ku kyalo kyaffe tube nga tubifuna mu kyalo kyaffe waneeno emwanyanjiri then n'ekirala tubeere nga tukulaakulanya abavubuka b'ekitundu kino kuba basigalidde nnyo emabega olw'abakulembeze ababaddeko abadde tebatabafaako kati ekirungi balonze muvubuka munnaabwe kati tutwale ekyalo mu maaso ensi yonna egambe nti ekituufu twalonda omuvubuka myaka 29 kuba ssentebe bw'ekyalo naye kyakoze kisinga n'ekyabantu abakulu saagala tutandike kunyooma myaka nti abavubuka abato tetusobola kukulembera kyalo nga bo abantu babadde bagamba nti obwa ssentebe obubeera bw'abantu bakulu bokka. Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'atugamba nti guno omulembe mbasaba buli alina akafo ke waasobola okwenyigiramu ak'obukulembeze akenyigiremu. Kyova olaba twavuddeyo abantu abakulu ne batuwa akalulu, abavubuka ne batuwa akalulu. Era olukiiko lwe nalonze tekuli muntu wansi wa myaka 35 nalonze abantu abakulu nensuubira balina obumanyirivu bwengenda okukola nabo nga tuwabolagana. Saayagadde londa nnyo bavubuka bagambe nti ate omuntu yeeyagalizza. Ono asinzidde wano ne yeebaza ssentebe abaddeko Lusiisira Godfrey olw'okukulembera obulungi ebbanga lino wamu n'ebyo byakoledde ekyalo, n'amusaba bakolere wamu okutambuza ekyalo era nti waakiri waakusigala nga amutuukirira ku nsonga ez'enjawulo okwongera okumuwabula. Era wano atwanjulidde n'abamu ku abo abaalondeddwa bagenda okukola nabo ku lukiiko lwe. Era njagala ntwale guno omukisa nga neebaza ssentebe waffe abaddeko sebo weebale nnyo tukulembera naye akalulu kaawedde kati sawa yakolera bantu era kyembadde nsaba tugenda batukunoonyako nga tukwebuuzaako ku nsonga ez'enjawulo awamu n'olukiiko lwo lw'obadde nalwo era kyetugenda otutandikirako nga ffe ab'emwanyanjiri tugenda tandika tuteekewo ofiisi etabaddeewo mu butongole tugenda batugigula mu bbanga ttono era tujja batubategeeza. Era njagala ntwala omukisa guno sijja mmenya amannya naye abambeereddewo mu buli kimu nemundaga obuwagizi ne tunoonya ffenna akalulu abantu b'emwanyanjiri ne bakkiriza mbeere ssentebe. Era njagala ntwala omukisa guno okubanjulira olukiiko lwengenda okukola nalwo nga vaisi wange Zephania Kayemba, omuwandiisi Sekatawa Fred, difensi w'ekyalo kino eno Rajab Semmanda, w'amawulire Jane Mugaya. Era mbasuubiza nti tugenda kukola bulungi nnyo bye twabasuubiza byonna. Ono yalonze abantu ab'enjawulo kw'ossa n'emyaka ku lukiiko lwe nga mwe muli abakulu, abakadde n'abantu abalala bandi. Agamba nti bajja kumuyambako mu kuweereza emirimu era baddukanye ekitundu kino. Zephania Kayemba nga ye yalondeddwa nga vice chairman ku lukiiko lwa Mugambe agamba nti musanyufu kubanga naye yali mu kalulu wabula nga yakizuula nti Mugambe ayinza okuba amusingako enkizo awamu n'embavu kw'ossa n'obuwagizi. N'asalawo amwegatteko era n'ategeeza nti baakukolera wamu okutwala ekyalo kino mu maaso, baakuwabula Mugambe ku ebyo by'anaabanga takoze bulungi. Yamaani wange nze vice we olukiiko lwa LC1 Mwanyanjiri. Era ensonga lwaki kubanga naye nali neesimbyewo mu kalulu kano naye oluvannyuma ne ndaba Mugambe nga mulabamu impact nnene nga bw'anaaba atukulembedde ajja kuba mulungi. Alina ofiisi z'asobola okutuukamu ate nze ze nali sirina, kitegeeza ne mulabamu obusobozi okunsinga. N'ensalawo nzire emabega we tusobole okutwala ekintu kino mu maaso. Era twebaza Katonda wamu n'abatuuze baffe aba Mwanyanjiri. Ate olukiiko ekyansanyusizza ennyo lwe lukiiko lwe yalonze nga ye mwana omuto aliko lwaffe n'abasigadde tuli bakulu okumusinga. Kitegeeza ne bw'aba anaabawaba ffe we tuli okumuwabula so nga twalonze ne badivaiza abalala abakulu okumusinga era bonna abajja okuba nga batuwa amagezi batuwabula okusobola okulembera bulungi ekyalo. Ekyalo kyaffe Mwanyanjiri kyali kyafuuka Diamond Village ku mulembe gw'omugenzi Kaggwa, naye okuva olwo kibadde kyavaako nga kyasankwa ne ku mako nga tebakyakimanyi. Naye twagala okulwana ku lukiiko lwaffe luno okukiddamu kifuula modo kibeere ekyalo ekyokulabirako. Ate era oluvannyuma lw'okulonda akakiiko kaffe kano baatukakasizza
nti ne ku gundi field officer wa PAD yaŋŋambye agenda kuzzaako ku program kuba babadde baatuggyako olw'okuba nti omukulembeze aliko bankirakonda naye twebaza Katonda nti kaakati weetuli ku nsonga y'olukiiko lwaffe luno ekifo kya defense twataddeko omuntu omu okusooka kati naye oluvannyuma lwa byonna nga tumaze okweteereza bulungi mu ofiisi tugenda kulondayo akakiiko k'ebyokwerinda kagenda okukolera wamu ne defense okusobola okukuuma ekyalo kyaffe. Ekyokubiri okuba nga tukubanga enkiiko enkya n'eggulu okusobola okumanya ebirowoozo by'abakyuzi era kino twagala okukikola waakiri mu mwaka tubeeremu n'enkiiko nga 6 okusinga kiri nti ku myaka 8 mukama waffe gy'abaddeko akubyemu enkiiko 7 naye ffe tugera kubanga tutuuza abantu nga batubabula ate n'ekyokubiri ekyalo kyaffe okuddamu okukola bulungi bwansi kuba ekyamazima abadde yaviibwako nga bwayita mu makubo gonna enzizi zaffe bwezituukako tebyeyagaza naye tugenda kufuba nnyo nga tutuuka mu ofiisi n'okusaka kuba tulina enzizi 3 ezisinga zinakazadde za Mwanyanjiri okuli oluvugo olwa Yokaana Kyobe ne kubeerako abantu ab'enjawulo bangi bavuddeyo ne beesimbawo mu kalulu kano era okukakana nga obukulembeze obw'ebyalo bingi mu ggwanga bukyuse mwabadde abavubuka okukwata enkasi ate okugijja ku bakadde baabwe. Stuart Katende, Straight Media.